abasumba n'abeeyita bannabbi ekitundu kiri kimu kyokka mwebogora amayembe Tanzania mpozi ne Kenya yo naye Kenya si nnyo amayembe bagajja Tanzania Abasumba naye n'abasumba Tanzania kubanga mwewali zipoto kubanga waliyo n'ennyanja kati ye teyogerwako ennyanja ey'omusaayi abalonde oba abakolera Mukama mukkiriza okugogerako amayembe magini sikugogerako bwogezi tugagoba tetugogerako bwogezi Katonda yatuwa obuyinza obugagoba bwoba otera kubeera ku YouTube omulabako omuvubuka yali yetera nnyo okwesiba olujegere kati wamala olujegere jukira lwali spiritual jukira olujegere lwali spiritual kati ne bamutwala ku musumba omu ali eyo ku luguudo lw'e Bombo Road kumpi mu kibuga wano ku luguudo lw'e Bombo Road kati bwagenda Bombo Road kati bwagenda omusumba bw'alaba olujegere lyamanya ye yalaba kyabugagga ye omusumba yalaba kyabugagga kubanga ye bweri Setaani bye bamugamba nti fire ebituufu omuvuliro tegumwokya ng'omugambye fire gwamugambye fire oli fire njagala fire yajja agambe fire sitaani ajja kwokyebwa naye bw'atali fire kakati bw'atali fire bunagambe those are facts fire you are not fire those are facts tosobola kwokya sitaani nga toli muliro bw'omugamba fire ng'amwenyamu nga toli muliro naye akati bw'obeera muliro ne bw'ojja ng'oyingira abakuyise bagamba mu nnyumba mulimu amayembe ne bw'otuuka ng'aliko amayembe atandika kwogera kasajja gwe tonjokya tonnayogera kasajja gwe tonjokya tonnayogera kubanga akulabye amazimu oli muliro kubanga kino kijjirawa nti Yesu yali atuuka n'asanga waaliyo omusajja baali bamusiba enjegere ng'asula mu ntaana asula ku malaalo nga ye bamuvaako abeera eyo aliira eyo naye bwe yamulaba nga Yesu tanaba kwogera ekigambo yogera ekigambo nti gwe tukumanyi oli mutukuvu owa waggulu ennyo totwokya tukumanyi oli mutukuvu owa waggulu ennyo Yesu n'amugamba nti bunira ate omuveeko ogende n'amuvaako ng'akaaba n'agenda. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwebaza kyekumidde ku mukutu ogwa UG Now TV. Webali nnyo webalire ddala. Stone M nga nkomyo ne mwami Robert nga musange eno Kirabulindo. Sebo nsaba obuuze ku batugoberera then twolekere n'okusomesebwa ku erinnya lya Mukama waffe ali waggulu ennyo lyebazibwe. Yes sebo. Mbalamusizza mu linnya lyo yali waggulu. Manye sometimes nze bwe ntuuka kino ekintu kyetaaga okikwate gwa ntunuulira. Tosobola kubanga oli musogo oba kabaka bw'akyabazinga ate bw'otuuka n'ogulumiza kabaka weetoola kisoboka? Tekisoboka. Kitaba kizibu naye tekirina buzibu nnyo. Kibuyina obuzibu. Butya ate. Omuntu buli bw'atuuka ne bamwaniriza erinnya ly'asooka okugulumiza oyo y'abeera kabaka we. Y'abeera kabaka we. Kubanga Bayibuli egamba nti ekijjulwa ku mutima kye kifulumira mu kamwa. Ate ayinza okubeera nga ye kabaka bwe naye nga ali mu teritole y'oli. Anti kakati teritole bw'abeera mu teritole y'oli ne bw'obeera mu teritole y'oli kati gwe singa ova wano mu Buganda n'ogenda e Busoga kikufuula Musoga? Ekinfuula Busoga naye bwe mba nvudde wano mu Buganda ne ngenda eyo nga mu Busoga nsooka kugulumiza bw'abali kuba ndi mu teritole yaabwe bayinza okwekyanga ne banjiikira naye ne ndyoka ndeeta obwami. Kati ffe wano mu mwoyo byawukana. Ffe wano mu mwoyo ekintu kyennyini ky'ofulumya ekijjula ku mutima ky'ofulumiza mu kamwa. Kubanga bw'oba olina okwagala ku mutima gwe tosobola kwogera bigambo bya busagwa. Tosobola kwogera bigambo bisiga bukyayi mu bantu kubanga olina okwagala. Kati ffe wano ffe abakkiriza abo bakabaka obw'omu ggulu tetulina kabaka mulala.
oba ndi Mutooro sobola kugulumiza Kabaka w'e Tooro, oba ndi Munyoro sobola kugulumiza Kabaka w'e Bunyoro, oba ndi Muganda sobola kugulumiza Kabaka w'e Buganda, kubanga Obwakabaka bwawukana. Buno Obwakabaka bwa ddala. Obwakabaka lwaki tugamba bwa ddala buli spiritually. N'Obwakabaka bwe mulaba ng'obw'e Buganda, ne bwe mulaba ng'obw'e Tooro, ne bwe mulaba ng'obw'e Bunyoro, nabwo bukola ki? Buli spiritually. Kubanga mwe mubulaba muntu nti bataddewo kabaka, naye Obwakabaka ne busookera eri mu mwoyo. Okay, babuze ko twolekere. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Katonda omulamu ali waggulu ennyo, amannya nga bulijjo tusimbwire Emirembe Robert. Yes sir. Enamba yange y'essimu eri 0756550966. Lwaki nsoma enamba y'essimu nti waliwo ebintu ebizibu. Abantu muyina ebizibu. Okay. Ate abamu muyina ebizibu temuyina kyakukola. Abamu mwasibwa muliko enjegere. Wetwogera abantu balina enjegere bali mu mayumba naye ng'enjegere tezirabika. Naye nga baliko enjegere. Oba toli ku lujegere lwa ddala. Ng'olujegere lwa mwoyo bamusibira mu nga waliwo akusibye. Nga waliwo akusibye. Nga bakusibira mu mwoyo waliwo akusibye. Y'ensonga lwaki nsomese enamba y'essimu. Nti Katonda mu bantu be yatonda mwe yateeka abantu babasobola okusumulula abantu bannaabwe. Mu bantu Katonda be yatonda mwe yateeka ate abantu be okusumulula abantu bannaabwe. Mwe muva ne kale leero ke yagamba nti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi. Wabeerayo omumanyi omulala. Y'ensonga kakati ffe mu myoyo naffe tulina entalo. Entalo? Kubanga tulina entalo. Kubanga wakati olaba nti ab'Obwakabaka obw'ekitangaala entalo zaffe tuziina n'ab'Obwakabaka obw'ekizikiza. Musiba mulwana? Tulwanira ddala. Tulwanira ddala. Okay. Okumanya tulwana kansobe nkuweeyo kano nze tulwana. Abantu mwe bulijjo bye muyita ebirooto. Okuloota? Okwa bulijjo? Okuloota kuli ku muntu. Simanyi oba n'ebisolo biroota. Ebisolo nabyo byandiba biroota kuba nabyo birina communication zaabyo. Birina n'olulimi lwabyo. Birina n'endimi zaabyo. Bifuna ne message. Kati ffe njagala nsooke ntangaazeemu kino abantu. Kubanga Bayibuli egamba nti abantu tujja kutandika okubanga twagala kwogerako tulabi ebizibu. Singa omuntu agamba nti gw'oli muzibu. Ogundi muzibu tetumutegeera bulungi. Singa omuntu agamba nti oli muzibu kitegeeza oli sitaani. Mba muzibu mba sitaani. Kubanga sitaani ye muzibu yazibuwaza ebintu. Kubanga omuntu bw'abeera muzibu n'omumuliraana ku kitundu ng'ali muzibu. Mulaba bw'aba alima ng'ayingira mu banne. Niyeyongeza omuntu muzibu. Kyokka amanyi bulungi bwe yali agula. Amanyi waakoma. Olusalosalo alimanyi bulungi. Olusalosalo asiba alukyusa. Naye kati bw'aba alima ng'ayingira mu banne. Ayagala ntalo. Oyo aba muzibu. Aba muzibu ayagala wanaakulogera. Kati omuntu biringa ajeeyo eddogo. Ayagala kuggyayo eddogo. Kubanga omuntu yenna bw'agamba nti omuntu oyo muzibu mwegendereze agamba omusajja oyo muzibu. Kakati sitaani ye enkola za sitaani atera kukolera omuntu. Sitaani naye akozesa bantu. Kati nja kukola statement nti sitaani omuntu bw'atabeerawo sitaani tayinza kubeerawo. Ate sitaani bw'atabeerawo omuntu abeerawo. Sitaani waba taliiwo omuntu abeerawo. Naye omuntu bw'atabeerawo ne sitaani taliiwo. Era tayinza kukola. Naye nga kisoboka. Yes, omuntu bw'aba taliiwo sitaani ne bavaawo bonna. Omuntu bw'aba taliiwo sitaani talina mulimu gw'ayinza kutambuza n'ogumu. Naye ate omuntu bw'abeerawo nga sitaani taliiwo omuntu atambuza emirimu gye okusinga nga bwe yandibadde agitambuza sitaani waali. Yes. Kubanga sitaani Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda nga muntu musukkulumu. Omuntu nga musukkulumu ku bitonde ebirala byonna. Omuntu musukkulumu. Olwokuba tuli mu kifaananyi kye. Kubanga Katonda yatutondera mu kifaananyi kye ensonga lwaki yatusukkulumya. Omuntu bw'osalawo okugamba nti sitaani nkugaanye ojja mugaana. Ojja mugoba. Sitaani ne bw'anaakwesibako atya ojja muwangula. Lwakuba abantu abasinga tetulina bugumiikiriza. Obugumiikiriza mpagi y'amaanyi nnyo mu bulamu mu Bwakabaka bwaffe obw'ekitangaala.
obugumiikiriza kati nze nga tugumiikiriza ki kati nze ngenze kwogera story yange oba ngenze kusomesa nga nsomesa ku saidi yaffe abali ku saidi y'ekitangaala nsomesa simanyi gwe oli ku saidi kati twogera obwakabaka bwa mirundi ebiri obwakabaka obw'ekizikiza n'obwakabaka obw'ekitangaala omuntu bw'aba taliiwo sitaani takola ate omuntu sitaani bw'aba taliiwo omuntu akolera ddala emirimu gye bulungi nti ebintu bino bitambula bibiri kubanga wadde kale kansooka enzireko kati n'emabega ogambye nti osomesa bwakabaka bwa kitangaala obwakabaka obw'ekizikiza ebiseera bisinga tewali abwogerera nnyo naye tuba tuzze mu bulamu bwabwogerera nnyo bwo nti tebulina kkanisa nti abantu bagendagenda nti bali basetaani bokka bagenze basinze mukama waabwe nabo naye ono asomesa ebya Katonda y'omuntu y'omu yasomesa ku bya setaani naye setaani ogenda at the end of the day nti setaani ng'afunye ettutumu lingi nnyo okusinga n'oli gwe bazze okusomesera ddala oyogedde bulungi katwogere ku nsonga anti akati bino ebintu byetwogera abantu mwe batambuliza sitaani ye ayagala nnyo okutambulira emabega wa kateni tayagala kumulaba kubanga bw'onoomulaba tojja mugobere bw'onootegeera byakola n'omutegeera n'olaba feesi ye sitaani tojja mukolera lwaki nti abantu abasomesa ku bya Katonda be basinga okusomesa ku bya setaani era abasomesa ku bya sitaani ne sitaani naye tebamuyita sitaani erinnya lye tebalimuyita bakolera setaani abatuufu babakolera sitaani abatuufu abejjayo nti nze ndi wa setaani abejjayo nti nze nkolera sitaani tamuyita setaani abiyita bya buwangwa ab'ensonga babatera nnyo naddala wano mu Buganda babiyita ebyobuwangwa baba bakolera setaani babiyita ebyobuwangwa anti kakati babiyita ebyobuwangwa n'ebyaliwo oba ab'obuwangwa ninako byaliwo okuva edda nedda baali bakolera setaani anti kakati obuwangwa tulina okuyiga ebintu bino obuwangwa Katonda obuwangwa ne Katonda tubiredde biri bintu biri bibiri obuwangwa babategeeza ki kubanga bagamba obuwangwa n'ennono babitambuza ebintu ebyo obuwangwa n'ennono kati gwe oli Muganda tusooke tunyonyole ku kintu ekyo Muganda kati tunyonyole ennono kyo kitegeeza ki ennono okutambulira ku nnono ndowooza ennono y'omuntu abantu aba n'ennono kati obuwangwa n'ennono obuwangwa ye muntu ennono obuwangwa ye Muganda norms z'ennono norms nti ngaona nti Abaganda okugeza nti kati mu bika by'Abaganda bw'oba weddira kati nze neddira mmamba sivunaanyizibwa kwabo abalya emmamba ekyo kiri mu nnono nti bw'oba Muganda nga weddira mmamba tolina kuvunaanyizibwa kulya muziro gwo bali ab'ebika ebirala bo basobola okugula tewali nti Omuganda bw'agula ennyama Omuganda yeddira ente anti wuliriza nti Omuganda katugambe tugere tuli ku nnono nti Omuganda bw'agula ennyama asooka kugabula bajjajjaabe si bwe kiri baje ku mwenge anti wuliriza basokayiwako mu ttaka nze ndeese byonna nti bwe mba ndeese ennyama kitegeeza n'ebirala byonna nti asooka kugabulwa yaani ye bajjajjaabe baatalaba aba afwadde emyaka emingi emabega bw'agabula omwenge afuka mu bbanga afujja mu ttaka kitegeeza jjajjaawe ali ludda wa mu ttaka mwamuweereza eyo ennono y'Omuganda nti ennono y'Omuganda akola ki ennono y'Omuganda akola ki asamira si bwe kiri ennono y'Omuganda asamira kati bwe tugenda obuwangwa bwe muki Muganda obuwangwa bwe mukiga obuwangwa bwe Muganda obwe buwangwa bye bitambula ebintu ebyo bibiri kati bw'ogamba nti obuwangwa bwaffe Abaganda kitegeeza nti obuwangwa bw'oli Muganda naye ennono yo osamira oba ennono yo bwe muguyiisa
manye dda twayisanga omwenge kino kiraga twakirimu kati gwe oli mwana muto oyinza naawo ne south byakulosinga kati gwe nze ng'obwangu bwange nze omutoolo edda bwe twagulanga ennyama waka twasooka kati fwe twali baana bato tetumanyi bwe twayigganga ng'ennyama we mmala okugyokya basalako akantu bwe katyo ne basuula ku nsonda eri ne basalako akantu aka ne basuula ku nsonda eri ne mu kiggwa waliwo kye bayita ekiggwa kibeera bweru w'ennyumba nga mu kiggwa ekyo mubeerayo lubaale olaba bulungi ekiggwa nga ennyumba ezasinga zabeeranga nabyo naye lwakuba kati kalekaleko kati lwaki kugamba kalekaleko gyebiri naye gye babitambuliza emabega wa bayibuli weebiyita oli n'akiyisaawo ng'akutte bayibuli n'akiyisaayo emabega wa bayibuli n'akireeta nakyo n'akituuza wali mu ntebe nga tetukiraba ngawe twabirabanga edda kati luli baabijjayo eri ekiggwa baakijjayo eri kati ne bakiyingiza ne bakizimbira kati ennyumba ennene eyaddala ng'eriko n'amabaati gakategula oba n'essola nga n'abantu bakuŋŋaana bangi kubanga luli bwe twabitambuzanga byabeeranga famire yokka nga famire eyo yokka nga ekiggwa ekyo kyagendebwangamu bafamire bokka nga bwe tuyisa omwenge nga bwe temunaba kunywako omubisi nga musooka ne mutwala eri mu kiggwa ne mufujjako n'okufujja n'akaleko ne muteeka ekajjudde omwenge mufujjako amalusu tusooka kuwutako omubisi gwe ne tufujjako wansi tugamba jjajja banywedde kati akaleko ne tukateekayo fe abaana nga tutumanyi bazadde be batulagidde akaleko bw'okateekayo then oluvannyuma lw'ennaku 3 fera twalabanga obuleku ffe tubujjayo ne tubunywa nga tebanywedde twajjangayo obuleku obwo ate ne tuddamu ne tubwenywera kakati ekitaliyo ku mulembe guno ntugamba nti obuwangwa bw'omukiga naye ayina obuwangwa bwo n'omuganda ayina obuwangwa bwo nti obuwangwa bw'omuganda ateekwa okusamira otegeera bulungi byetwogerako ntugamba asamirira baani bajjajjaabe oyinza okugiyita emizimu otegeera bulungi kakati saawa zino ekiriwo nti oli yasamiriranga ekiggwa kyewaabwe kati saawa zino kimuli ku mutwe badde okimanyi nti ekiggwa kibeera ku mutwe kiba ku mutwe kubanga balonda akikulira ne bwe mbeera mu kikalu balonda akikulira ne bamuteekako amaanyi gali gonna bajjajjaabe bonna nga batula ku muntu kakati gwe bayita omusika abatasikidde ennyumba abatasikidde ettaka asikira amaanyi kasaba omuteekako ekifundikwa aba asikidde amaanyi gali kitegeeza nti mwenna abanajjanga ono yalina okubasabira emikisa omusika ono yalina okubalaga kubanga yaliko emizimu yaliko olubaale yaliko mandwa byonna biri ku ono ate oyo bw'ojja mu bulokole sometimes bitera kuba bizibu omuntu oyo ng'akuloosinze n'ajja ewaffe mu bulokole tebitera olutalo olulwe si lwangu ono avudde eri ng'aliko amaanyi ag'ekika kubanga jjukira eri abemuweereza ate eno agenda beera ati eri ewaffe twandimuyise musumba bw'abeera eri eno ewaffe gwe twandiyise omusumba yabakulembera kati oli mu kika aliko amaanyi gali ag'ekika ate bw'akuloosinga n'ajja eno okimanyi abamu bajja nago kati aba alina kukola ati abamu alina okubeera wansi w'omusumba agenda musumulula ng'omusumba oyo naye yasumululwa bwe bimuvaamu ne bidda mu musumba kati ebintu biri bya mirundi ebiri ffe ab'obwakabaka obw'ekitangaala ab'obwakabaka obw'ekitangaala abalonde njogera ku balonde nja kwogera ne ku gurupu ey'okubiri abayite tulina gurupu ziri 2 tulina abalonde n'abayite omulonde tosabeera byombi tosobola kubeera byombi obeera kimu kati ewaffe mu bwakabaka obw'ekitangaala omulonde osobola kubanga oli ku bibyo osobola kubanga oli mu musikiti osobola kubanga oli mu ssabo eddowooza ne lijja gy'oli erigamba leero
nkulonze Mm. nkulonze gwe Robert nkulonze Mm. nga si jjajjaawo yaggambye si sengaawo yaggambye si mukwano gwo si na muntu eddoboozi oliwulidde ndigamba nti nkulonze ebyo byoliko biveeko kati bw'omala okulondebwa awo deliverance eyiye etandikiraawo ng'olondeddwa oba olondeddwa okubeera musumba oba olondeddwa okubeera nabbi oba olondeddwa okubeera mutume kakati abalonde ewaffe be bakulembera ki be bakulembera ebibiina awo mulonde omulonde naye singa gwe onoobeera muyite n'ogenda n'osoma jasi n'osoma ekyawandiikibwa mu bayibuli nomala okusoma ekyawandiikibwa oba n'ogenda n'olaba pasita gwe baalonda oba profeti gwe baalonda n'omwegomba engeri gyakuŋŋaanyamu akasente naawe n'ogamba nange nja kikola kibategeeza ogenda kuweereza nga n'ekika kyewamwe kikuli ku mutwe oba muyite ani abayite be bano asobola kuba nga ayitawo n'asanga babuulira enjiri ne babuulira ebigambo bye babuulidde ne bimukwatako n'akyamuka ne bimunyumira kakati bwe bimala okumunyumira n'ajja naye n'ayingira n'ayigirizibwa musobola okumuyigiriza ne mumusimba ate n'anywera naye n'ayingira bwakabaka bwa Katonda kati bwe bwakabaka obw'ekitangaala bwe bukola obwakabaka bwo obw'ekitangaala bwe bulonda bwe bumala okukulonda gwe bukulonze obeera muweereza gaana kkiriza abalonde buli mulonde yenna gy'ali muweereza teri mulonde ng'aweerezebwa buweerezebwa omulonde abeera muweereza baba bakola bituufu bo abalonde bakola bituufu abayite be bakola ebirala kubanga bano bajja bo ne beegomba bali bye bakola nkufunye bulungi tuddeko wali kati ninyo nabadde nkubuuziza ekibuuzo kyange nti babasomesa ebya Katonda be bamu be basomesa ebya Setaani kubanga Setaani ogenda kwetegereza ng'amanyikiddwa nnyo mu nsi okusinga obwantu gambo bane Katonda nsonyiwe mba njogeddemu bubi naye nze ndaba kimbi bibiri Setaani kyokka nga Setaani tewali kyaki ye n'emu gye tumanyi tewaliwo oba ki bamuweereza mabega wa nnyumba oba okitegedde mu mimwanyi eyo bamuweereza kiro wakati ewaffe waliwo akatundu k'otuukako eyo sayidi zeyo nga ku bbowa owulira eŋŋoma embuutu ekiro naye emisana tebazikuba era kibawo lwa lumu ne bazikubako emisana era ekyalo kyonna basaba n'ebbaluwa bakiyama nti tugenda samiramu ne babaleka ne batereza ebyekika byabwe naye abasomesa ebya Katonda be basomesa ebya Setaani kiki kubanga amakanisa mangi okusinga kuki ku masabo oba olyawo akati gw'olaba amakanisa mangi gegasinga amasabo nagamba nti amasabo baagakyusa edda twali tumanyi obusiisiro bw'obusubi obwetooloovu ng'oyingira n'okasanga eyo mu nsiko n'oyingiramu ng'okutamye bw'otyo kati amasabo sawo zino gali mu kalina amasabo sawo zino abamu bagatambuliza mu motoka zino za mpenkoni kati ekyakyukawo kiri bwe kityo nti Setaani ono yalaba nti bw'anaabeera mu kasiisiro eri tajja kufuna bagoberezi bangi waliwo ebintu ebiri indirect ne direct mu bino direct ne indirect bitera kutambula biri ebyo bibiri ate waliwo truth and fact amazima n'ebiriwo facts byebiriwo ekiriwo kyawule ku mazima kati ekiriwo kyawule ku mazima kati abantu abasinga ennaku zino makooti oba magavumenti balina facts tebalina mazima balina biriwo kakati ebiriwo kankuwa ekyokulabirako osobola kubanga otambula n'osanga bassa omuntu omulambo bagusuddewo kati n'oyimirira gwe okwetegereza bamuse batya nze mangu ako kabanga lya poliisi n'etuuka kakati bw'etuuka ani gwe basanze mu kifo gwe basanze mu kifo gwe mutemu naye amazima gali si gwe mutemu
amazima si bwe kyotegeeza. naye ne baba kutwala mu kooti era oli omupoliisi yakusangawo yakuleetera ku mpingu ne bamuyimiriza mu kaguli eri naawe onoyimirira eno mu kaguli naawe oddeko obujulizi zaali ssaawa mmeka nasanga omusajja ono ayimiridde ku mulambo omulamuzi n'alyoka akutyemu gwe watta omuntu naye ng'amazima ebiriwo waliyo mu kifo naye ng'amazima si gwe wamutta kati yensonga lwaki twawula nti waliwo factors and the truth kakati ebyo ebintu gye twali obuuziza n'ogamba nti lwaki kyaki nyingi n'abasumba bangi naye ate abagoberezi ba sitaani bangi nnyo okusinga Katonda bamusinza olunaku olugambe Sande naye sitaani kireka bamusinza zino ezisigadde kakati abantu balina bye bataategera abantu balina zikuruhani balina zibayibuli ebitabo biri ebyo nja kwogera ku bitabo bibiri waliwo kuruhani ne bayibuli naye abantu bombi bano ababikutte si batuufu balina facts balina kiriwo facts balina ebiriwo nti oli seeka alina kuruhani oli pasita alina bayibuli abantu bonna bye bamanyi akati kitegeeza nti bano byebigaali ebivuga bano abagoberezi bino byebigaali bano abagoberezi mwe bayingira ne bagoberera ne bagoberera ku ruhani ne bagoberera bayibuli naye nga bano abagoberezi nabo tebaagala kumanya kubanga ekintu kino kivudde emabega bazze nga bakivuga nga mu kigaali muno omuli ku ruhani mwe muli ne sitaani mwatudde mu kigaali muno omuli bayibuli ne sitaani mwatudde oteera bulungi sitaani bye bamugamba nti faya ebituufu omuvuliro tegumwokya ng'omugambye faya gwamugambye faya oli faya njagala faya yajja agambe faya sitaani ajja kwokyebwa naye gwatali faya kakati gwatali faya nagambe nti those are facts fire you're not fire those are facts tosobola kwokya sitaani nga toli muliro bw'omugamba faya ng'amwenyamu nga toli muliro naye akati bw'obeera muliro ne bw'ojja ng'oyingira abakuyise bagamba mu nyumba mulimu amayembe ne bw'otuuka ng'aliko amayembe atandika kwogera kasajja gwe tonjokya tonnayogera kasajja gwe tonjokya tonnayogera kubanga akulabye amazima oli ki oli muliro kubanga kino kijjirawa nti Yesu yali atuuka n'asanga waaliyo omusajja baali bamusiba enjegere ng'asula mu ntaana asula ku malaalo nga ye bamuvaako abeera eyo aliira eyo naye bwe yamulaba nga Yesu tanaba kwogera ekigambo yogera ekigambo nti gwe tukumanyi oli mutukuvu owa waggulu ennyo totwokya tukumanyi oli mutukuvu owa waggulu ennyo Yesu n'amugamba nti bunira ate omuveeko ogende n'amuvaako ng'akaaba n'agenda ono n'awonyezebwa kati amadiini nze njagala kubuulya njogera amazima amadiini tegayina kyegali amadiini agatulwanya those are facts it is not the true those are facts byebiriwo kubanga gw'okuzaalibwa wasangawo eddiini y'obukatuliki wasanga abakatuliki basoma ki basoma sapule basinza basoma n'omugigi wabisangawo nejjajjaawo naye yabisangawo nejjajja wa jjajjaawo yabisangawo kati ani anaakubuulira amazima ani akubuulira amazima bayibuli ekyogerako okwogera ku katuliki kugundi ku kusoma kalimwezi ebyo bayibuli toyinawo ogenda okusanga sapuli kubanga je sapuli kiba kitegeeza ki oba kabonero akabonero ke kalwa akabonero k'omuntu okumanya nti omuntu ono asinza Katonda mwoyo ne mu mazima kwe kuba ina okwagala ke kabonero okwagala binaba bikolwa tugende mu mazima akabonero kwe kwagala si kabonero ka sapuli oli osobola okuyitako ng'ayambadde sapuli ate ng'ava kutta omuntu n'ekiso akitadde mu kikapu nanti esapuli ekyeka bagikozesa nga kabonero nti kabajjukize ye ng'omuntu olwo gundi obiseera byonna kabe nga kamujjukiza ye nga ye nti kamujjukize waaba agenda okukola ensobi oba yeerabiddemu otula ku sapule n'ajjukira ku Katonda nti nina Katonda sijja kikola newaba nga anafuya atya kabonero ku ye Katonda nti alina Katonda abamu bakomba emidaali
Bagikombako. Amalala asobola okuguteeka mu mazzi n'aganywa n'agamba nti akole kyawonyezebwe. Kaakati omuntu singa obeera n'essapuli kiba kitegeeza nti weekoledde Katonda wo. Oba weekoledde Katonda wo. Kubanga ne bw'onooba oli mutulo ojja kuba oloota kusoma sapuli. Kubanga okimanyi nti sapuli eno yejja kukuleetera ekyokulya, yejja okuleetera ekyokunywa, yejja kutuusa buli kimu. Eyo essapuli eyinza okukulemesa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga Bayibuli yekyogera bulungi, etteeka likyogera temusinzanga kifaananyi kyonna. Kubanga waliwo mu biseera ebyo waliwo Papa Leo avudde abadde alina ekintu kyavudde n'agamba nti Abakatuliki ebifaananyi mubijje mu makereziya. Yabigobye. Yakyogeddeko naye yafunye effaya. Bamukubye. Bamulwanyisizza ku ekyo. Bamulwanyisiza naye nga bw'aba Papa Leo asobodde kuvaayo n'akyogerako. Gw'olowooza bapaapa bonna okuva emabega tekibaddeewo. Babadde tebakyogerako, babadde tebakiraba. Babadde bakiraba naye tebakyogerako. Kati nje ensonga ngambireko nti ennaku zino boogera ku facts, teboogera ku mazima. Boogera ku biriwo. Boogera ku biriwo, teboogera ku mazima. Abantu bonna boolaba kukuta n'amadiini gaabwe, bambadde amaganduula, bambadde simanyi biki bisaliya, bambadde amaganduula, engate zimasamasa, bambadde amapasa agamasamasa. Boogera batambuza biriwo. Katonda gwe bayina essaawa eyo ye sapuli. Ye sapuli. Nkufuna. Naye Katonda bwe tuba tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tekitutambuliza ku kintu kyonna. Ne bwe tuba tumuyita siteekwa kwekwata ku muti gwonna nti gende ku muti ngukwate kubanga nguma nti ku muti guli kwempitira Katonda. Kubanga Katonda tumuyita omniscient, omnipresent. Kiba kitegeeza nti ali wonna. Bwonna woli bw'oba oli mu takisi zubirizamu bw'oti kutamu omuti kuteeka omutwe ogamba ayi Mukama Katonda nkuyita jangu onyambe. Otutambuze bulungi nga tolina kojjeeyo mu nsawo. Naye bw'oba oli mu takisi oyinza okola oli n'akwata mu nsawo n'aggyayo akantu. Nabanga omukono gusigadde mu n'oba omukono gusigadde mu nsawo n'atandika okwatulirako ebigambo. Kitegeeza kano ke Katonda ke. Y'ensonga lwaki olaba nti amakanisa mangi, emizikiti mingi, naye nga ate obusamize bwe bulabika businga abakkiriza oba n'obungi. Nawulira mbu baagala nabatongoza eberengezi ezimu ku ddiini wano eno. Ate kakati kye bagenda okutongoza era kiri mu maaso kubanga okiwulira kati ssaawa zino kijja bagamba nti balina enzikiriza. Baagala gifuula nzikiriza. Enzikiriza bakitandika kubanga mu New World Order muli enzikiriza baagala bazimbe nga bwe bazimba Bahayi. Bahayi Temple. Bwe ku Bahayi Temple wali ogenzeeyo. Eno y'Abayindi. Njitawo ekisaasi wano. Kakati ku Bahayi Temple bw'ojja oli Musiraamu naawe olina w'osabira. Bw'ojja oli Mukatuliki naawe olina w'osabira. Wano ekisaasi. Bw'ojja oli Mulokole naawe olina w'osabira. Nale bayiye Abayindi bokka. Nti enzikiriza zonna zijje zikole ki buli omu ajja asaba ekyayagala. Basobola okunzikiriza okuyingira wadde siri muyindi biki? Basobola okukiriza kubanga eyo temple, eyo Bahayi Temple eri gate oba lyekkuba erikuyingiza e Magombe. Kubanga si ekyo kyokka n'essaawa zino amakanisa agamu ge bayita amakanisa ezimu zibeera portals, zibeera zipoto. Amakanisa zibeera zipoto. Kati wano bw'ojja kye bayinawo basooka kubuulira erinnya lyani lya Yesu. Kubanga jjukira Yesu ono bwe yali kati nze munansonyiwa okumuyita sikali kanjogera ekiriwo. Kanjogera facts byebiriwo ekiriwo nti Yesu ye yayogera n'agamba nti mu biseera eby'oluvannyuma walibeerawo ba Yesu bangi. Mu biseera by'oluvannyuma ba Yesu bangi balirabika. Bagambe nti mujje wano tukola ebyamagero, mujje wano ffe tuwonya, mujje wano ffe tutwala abantu. Okukola ebyamagero kitegeeza ki? Okuŋŋamba ye yagamba nti tulikola ebisinga ku ye bye yakola. Anti kakati ye yatulabula n'agamba nti muli bategeerera ku bikolwa byabwe. Katate ebyamagero bagenda kubaba nga bambadde eddiba lya ndiga nga munda misege.
kyekiri kye tugamba nga tulaba amakyaki gameruse mangi naye buli wamu kubanga otambula ku kigere kitono osanga kyaki naye ate abagoberezi ba sitaani nga bangi. abantu lwaki baganye okulokoka ddala baganye okulokoka bawulirira ddala Katonda? Abantu ekibaganye okulokoka baagala bintu, tebaagala Katonda, baagala bintu. Katonda kwegamba oli ajja ngazze wa pasita nga yazze ayagala kuzimba ennyumba ye yalemera ku musingi, ayagala kumaliriza nyumba ye, kye kimuleese, ayagala kumaliriza ennyumba ye. Omulala najja mu kyaki nga ye kimuleese mu kyaki, tomubuulira Katonda we, ayagala kuzaala mwana, kye kimuleese. kati nkubuulidde nti kali katimba. Ekisinziza nti kino ekimuleese we kiggwa bino ng'abirekerawo. Kakati we nkugambye nti abayite n'abalonde, kati abamu olukimaliriza wamaliriza kuzimba ennyumba ye amaze okufuna olubuto ng'addayo gye yava, taddamu kusaba, taddayo kusaba kubanga yafuna ennyumba ye kyaggwa. Ye n'alowooza nti olutalo aluwangudde kubanga kye yali ayagala kyaggwa, kubanga kye yali ayagala kyaggwa. Kakati omulala najja nga ye azze bamuloga. Kale bino byonna okujja omuntu okujja n'aleeta endwadde ze zonna ng'adde azze mu kyaki, teeka n'akatimba nti omuntu agenze mu nnyanja n'avuba ebyennyanja, ebyennyanja okubivuba ekibadde generwaki okulya afuna enva, afuna enva, oba mu byenfuna bye byeyongera okugaziwa. Kakati bano abantu bwe bajja ne tubavuba ne bajja mu kyaki, kubanga gino emirimu omuntu okujja nga ennyumba yelemera ku musingi ogwo gubeera mulimu gwa Katonda. Omuntu okujja nga tazaala oluzaalo lwabula gubeera mulimu gwa Katonda. Tubizingira nti omuntu okujja nga ayina endwadde, ebyo byonna byetaagisibwa nti bano abalonde gy'emirimu gye balina kukola okusabira bano, okusabira bano. Naye ate obuzibu bwe tuyina nti mu bano abalonde mulimu n'abayite. Sandi be yateekawo nabo nga babuulira mu linnya lya Yesu. Wali kye tubadde twogera ne tugamba nti omuntu bw'agamba nti omusajja oyo muzibu, omwegendereza omusajja oyo awakula entalo. Kati ffe ekyatuleeta ffe abalonde Katonda lwaki yatuteekawo? Yatuteekawo okugoba bino mayembe mizimu. Amayembe g'otaaleeta naye gano amayembe ndowooza g'otaawanga, amayembe gano katusooke tulinde ogwogera, tujja kwogerako olulala kubanga eno topiki y'amayembe empanvu. Katusooke tumalirizeeko eno. Abalonde oba abakolera Mukama mukkiriza okugoogerako amayembe magini si kugoogerako bwogezi, tugagoba. Tetugoogerako bwogezi. Katonda yatuwa obuyinza obugagoba. Tujja kukwata naye kati katusooke tudde wano mu kyaki nti ekizibu ekiri mu kyaki tuli katogo. Omwoyo omutukuvu eyandibaddewo okutulungamya, kakati baalungamya. Waliwo omulonde eyatandika kyaki ng'eri ku musingi gwa Katonda, naye ne sitaani naye n'aleeta omuyite we n'amuteekawo n'ebbali, ng'ate oli omulonde ayinza kuba talina na byuma biri ebireekaana. Omulonde ng'ate ono sitaani gwe yateekawo yamuwa ebyuma ebireekaana, ne bibuutikira n'ebyoli, yamuwa n'aba agents abasobola okuvuba, n'amuwa n'ebigambo bano bye beetaaga okuwulira abantu ng'abirina. Ebigambo bino ng'okulinnya ennyonyi, ng'okuzimba amayumba, okuvuga ku mamotoka g'ebbeeyi, kubanga ffe ab'obwakabaka obw'ekitangaala ffe Katonda bye yatuwa okuyigiriza abantu bino okuvuga mmotoka. Bw'ajja omuntu ono singa ajja ewuwo ng'ogw'oli mulonde, Katonda aba yakuwa obuyinza bwonna obukusobozesa omuntu ono okubifuna kasita ajja ewuwo. Kubanga bw'ajja ewuwo wali tutandise nga twogerako amaanyi ag'ebiggwa ag'ebika by'ewammwe, nti omuntu asobola okuweereza Katonda ng'ayina lubaale ku mutwe. Omuntu asobola okuweereza Katonda ng'ayina lubaale ku mutwe. In fact asobola, kituufu, naye amazima tasobola. Wano ku kifaananyi ajja tulaga nti aweereza Katonda
ajja tulaga nti ng'aweereza Katonda naye ng'ekituufu aweereza Setaani. naye kisobokera ddala ng'omuntu alina lubaale we ku mutwe ow'amaanyi asobola okumukolera ssente n'akola n'ebyamagero. N'akola n'ebyamagero mu bantu bano kubanga lubaale w'ono balina sitaani kati we bagenda ne bongeramu balina amayembe ge bagula. Ekitegeeza nti ono wadde yaba yeekwese mu kifaananyi kya Katonda ebyamagero by'abaakola bano abantu okutuuka omukkiriza biba biva mu biro eby'ekizikiza. Biva mu byekizikiza kubanga kati ekyobusuubuzi kye tulinawo kati mu kyaki abamu abasumba n'abeeyita bannabbi balina ebyobusuubuzi. Kaakati wano babadde balina ekitundu kiri kimu kyokka mwe bagula amayembe Tanzania, mpozi ne Kenya eyo, naye Kenya si nnyo. Amayembe bagajja Tanzania. Abasumba naye n'abasumba Tanzania kubanga mwe wali zipoto kubanga waliyo n'ennyanja kati ye teyogerwako ennyanja ey'omusaayi si nnyanja kati tukiyite pool ey'omusaayi weri we bainitiatingira abantu Tanzania. Akati kwegamba bano bwe wajja n'amaanyi ag'ekika kyewaabwe nga yawulira ekigambo kya Katonda n'akwatayo ebyawandiikibwa n'akoppa oyo kyangu okuwamba bano abagenda kuwona omuyito omutuufu. Abawambisa ki? Abawambisa byamagero. Abawambisa byamagero kubanga omuntu kyangu nnyo okumuteega n'omukyusa n'omulemesa olugendo lwagendamu n'okolayo ekyamagero ekiri feeki ng'eri gy'abadde agenda kufuna ekyamagero ekiri original. Kwe kulaba ekibiina ky'abano nga kinene. Ekibiina ky'abano kinene. N'erinnya ly'ono nga livuga nnyo. N'erinnya ly'ono livuga nnyo kubanga ono kyasooka kukola kwe kuwamba obwengula. Ng'akozesa witchcraft. Akozesa amaanyi ago. Oba asobola kujja nga wano ku kitundu n'aleeta amaanyi ge gajje Tanzania. Kakati n'atagena emyoyo gye ne giyingira gitandika kukozesa abakazi. Negitandika kukozesa abakazi. Kati of course automatically ng'ono ajja kwagala okuwonyezebwa. Kwe kunoonya atuukira ku ono. Naye ng'ate ekishonizi. Naye ate ng'ono era y'abaweereza ebibasumbuye. Y'abaweereza ebibasumbuye. Kubanga waliwo obujulizi omuvubuka yali awo obujulizi. Alina wa pasito omu yagenda. Kakati ye yalina omusambu ogumukozesa. Bwe yalina omusambu ogumukozesa yagenda mu basamize bonna nga bafa bufi. Buli musamize yenna gwe yagenda ng'omusambu gwali gwamuwasa. Nga buli musamize yenna gwagendako ng'afa bufu omusambu ogumutta gwali mukambwe. Kati bwe yafuna omusamize omu w'e Tanzania yamutwala ku lusozi. Kati bw'amutwala ku lusozi n'ayita just olujegere ne lujja. Mwamulabako omuvubuka bw'oba otera kubeera ku YouTube omulabako omuvubuka yali yeetera nnyo okwesiba olujegere. Kati bw'amala olujegere jjukira lwali spiritual. Jjukira olujegere lwali spiritual. Kati ne bamutwala ku musumba omu ali eyo ku luguudo lw'e Bombo Road. Kumpi mu kibuga wano ku luguudo lw'e Bombo Road. Kati bw'agenda Bombo Road mu kibuga. Kati bw'agenda omusumba bw'alaba olujegere yamanya. Ye yalaba kyabugagga. Ye omusumba yalaba ki? Kyabugagga. Kubanga ye bw'eri eno bw'ajja akozesa linnya lya Yesu. Naye eri ono bwe yagenda ng'asibidde olujegere yalaba kyabugagga. Ekyo n'omuvubuka. Ye muvubuka kye yatambulanga nakyo ng'akiyita kikoligo. Ono pasita yalabirawo kyabugagga kubanga ye mu spiritual world akimanyi naki kyekikola. Ne balamulizaawo mbw amuweemu emitwalo amuweemu $40,000 alugule $40,000. Maama ng'ono ye alaba alugule $40,000 kijja mukolera emirimu gye. Kati ono mu kye yakola n'agamba tujja kwogerezeganya. Kati mbu yasooka n'alumulekera olujegere. Nga sente n'agamba sente ojja kuzinsindikira tujja kutegeragana sente ozinsindikira. Olujegere lwali lukola ki? Olujegere baali baluwadde ono omuvubuka lumutaasaako omusambu omulumba. Ono omusamizi omusawo w'ekinnansi ye yaluyita n'alujja mu spiritual world n'ajja n'aluwa ono omuvubuka. Naye bwe lwali lujja ku mukono gw'ono omuvubuka lwali physically. Wange eyo nagamba nti ebintu ebyo bisobola okuva mu mwoyo ne kijja wano okiraba kya bulijjo. Naye nga kya mwoyo kisobola okuddayo okubulawo saawa eyo.
lwabula bubuzi ne lujja yo agenda nga lumuliko ono oli yaluyita buyisi anti oli nga yaluyita bw'anaateeka omukono mu bbanga ne lujja ne lwetimba kwono n'alugjayo n'alukwatayo omusamize mukono gwo n'alusiba ono ku mukono gwono nambwa terukuvanga ku mikono gye ne lulabika nga olwa bulijjo nga ge maanyi agaziyiza sifunye bulungi kati ge gaziyiza omusambu okulumba ono kati lwaki ate yali ayagala lwejjako yali akooye luzito lwali luzitowa nnyo lulimu amaanyi mangi yali anoonyayo pasita anaamuyamba ng'amaanyi agali mu lujegere gasinga omusambwa guli ofundako ono lumuyisa bubi amaanyi agali mu ono gamususseeko agali mu ono yali alwambadde ate kyalumwambaza lugobe omusambwa kati yali ayagala abeere free ng'afuneyo amaanyi agamuggyako nakino ekijegere atambule ng'omusambwa tagulina ate n'olujegere talulina kati bw'agenda mu pasita ono wali wano wa Bombo Road pasita yalaba kyabugagga bwe yalaba kyabugagga n'amugamba ajja muwa miliyoni mmeka 40 naye ono n'asooka n'agamba kale kandukulekere tujja kutegeragana sente ozinsindikire ekyasembayo lwatta n'abantu ate ne ludduka ne luddayo woolo wagenda ku ky'omuvubuka ng'olujegere lwe lumuli ku mikono lwaleese eri mu kyaki lwatta n'abantu olujegere wagenda ku kyanga lumuli ku mukono jjukira aluleese eri wa pasita ejjo yaluleese ne bwagenda ku kyanga lumuliko ku mukono nga lusse n'abantu so kyenva ngamba nti bino ebintu eby'omwoyo gano amaanyi ag'omwoyo bano n'abavubuka abalala osanga yeesibye ebijegere kati enjegere ezimu zibeera zaava eyo mu spiritual world naye nga wano mu nsi lulabika nga lwa bulijjo naye nga lweri kati ovula abavubuka abasinga ayambala bwambazi kijegere n'agwa n'ateeka mu bulago chain akati ogenda okulaba omuvubuka oyo bikolwa bye bikyuse yali asaba takyasaba atandise kwogera ennimi zanabayanabayaye ze boogera atandise kunywa enjaga atandise naye kugenda wali kunywa sisa kitegeeza nti bino by'oyambala biriko magiki bikyusa obulamu bwo bikukyusa obulamu bwo okufitinga mu society y'abano ababyambala abalala kumbe gwono naawe olina okwambala nga bye bambadde lw'amaanyi galyoke gakolagane n'okyuka byaddala okyuka n'obafaanana kati kubanga nze nabaga nti waliwo n'obukomo buno bwe babaleetera nga buliko amaanyi g'okalabanga kakomo ka bulijjo naye nga mubeerako amaanyi amaanyi ago gasobola okukukyusa oba gasobola okukujja mu kyolimu oli mulokole ogenda okulaba ng'abadde asaba abadde alina ekirowoozo ekyokusiiba nga tokyasiiba obadde alina ekirowoozo ekyokusaba nga tokyasaba okukakana nga kikusika mpola mpola ng'oweeyunze ku gurupu y'abali ekigendererwa kya sitaani okuweza gurupu ennene naye gwe wano we bakuwamba n'ebintu bino birabika ng'ebya bulijjo naye nga si bya bulijjo ye naako katini nnyo nako katangaaliza eddala sitaani lwaki ayagala ekibiina ekinene sitaani ayagala ekibiina ekinene kuba wali owuliddeyo oluyimba olugamba nti tuligenda n'olwebeeya mu nnyanja ey'omuliro wali oluwuliddeko waliwo oluyimba olugamba nti tuligenda n'olwebeeya mu nnyanja ey'omuliro baani basetaani basitaani setani era sitaani alina engombo egamba nti mujje tubeere bangi bwe tubeera bangi omuliro guli tegusobola kutuwokya ne gutumalawo teekako ddyo lwaki sitaani ayagala kubeera na gurupu ennene naddala ayagala kuwamba emyaka emito agyagala nnyo okusinga abakulu lwaki abakulu bano boolaba abaliyo yabawamba nabo bakyali bato kati bakuze n'abakulu abaliyo saawa zino bo be bainitiatinga abakulu boolaba abaliyo kati abakulu abaliyo be bakabona be batraininga bana abato kwegamba ye sitaani bano gwolaba omusajja omukulu bw'omusangayo ng'ayambadde maliba gango maliba ga mmondo maliba ga bisolosolo kakati ono ye sitaani yennyini yatwala bana abato yayingiza bana abato abatamanyi ye omulimu gwo kubatwala butwazi ye ne bw'omugamba ezo sente kuzifuna tasobola zifuna kati ayagala abantu nga bameka tuleke olaba ye bw'omugamba naye omuwa ebyo ebisabo bya sente tabyagala kubanga amanyi nti bizibu birina baakafaya akimanyi nti birina baakafaya
biriko okuwera ku muli gw'Abaganda, biriko okuwaayo maama wo, biriko okuwaayo taata wo. Omutango. Kati ye sitaani ye akuinitiatingayo gwoweeyo saddaaka omwereyo oli sitaani ye omulimu gwe wano wakuweereza sitaani abanagenda mumukolera. Ati ngamba sitaani ayagala abantu nga bameka abo baataweza atwesonyiwe. Anti kakati ffe ekyawoneka kigamba nti sitaani yajja kubba okutta n'okuzikiriza. Tetulina tugenda muwonera. Temulina ogenda mumuwonera. Okujja kwe mugenda okumuwonera nabagambye ekisooka olina okuba mugumiikiriza. Omuntu yenna atali mugumiikiriza ku nsi kuno togenda kuwona sitaani. Kubanga omubwakabaka obwaffe obw'ekitangaala olina kulya ku ntuuyo zo. Atakola etaalyenga. Obwakabaka obw'ekitangaala bw'oba tolidde ku ntuuyo zo aiza olya ku ntuuyo za maama wo oba ku za taata wo. Bye bino ebintu bye wasanga maama wo yatuuyana n'ateekawo. Ate naawe olina kwongerako entuuyo zo kubanga bw'onoolya buli entuuyo za maama wo ne taata wo n'ozimalawo ate gw'ogenda kulya naawe oteekwa kulya ku ntuuyo zo. Omuntu baamutonda alina kulya ku ntuuyo zo. Kubanga y'ensonga lwaki baakuwa emikono gyo ebiri n'ebigere byo bibiri. Bwe nkula nina ovaawo ewaka ngende olina okulabira ku nkoko. Kubanga enkoko bw'ejjamu akaana ngaako ne kakula n'ezaala obwana obulaka wekagisemberere kabojja bubojja. Ye n'okola ki? Genda weetakulire. Essaawa zino okiraba n'ensonga lwaki abaana bawaayo nnyo bazadde baabwe. Ewa sitaani. Kituufu. Abamu mbawagira leka babaweeyo. Kubanga waliwo abazadde abakuza abaana baabwe n'ekyejo. Kivo ky'okubasaasira Mukifuliriza omwana ono olina mumukuliza mu Katonda. Omwana olina okumuyigiriza kukola. Omwana omujja mu buto ng'omutwala naye ku mabiiki, omutwala n'omucakaza n'omulaga ebifo eby'ebbeeyi. Gwe mulembe ye fakiti n'omulaga ssente nga bwe ziriwo nnyingi. Ssente bwe zinaakendeera omwana ono ajja kukozesa ggwe okufuna ssente ennyingi ze wali omulaga. Oba osiga kati olina okukungula by'osize. Sera ne ssente neziba kati kale nga muyinawo. Muba muyinawo ssente zino olina omukweka omulage nti omuntu alina kukola bukozi okufuna ssente. Kubanga bw'onoomulaga nnyo omwana ono ssente zino gye tulaga mu maaso ojja kuba toliiyo. Ate ayagala ennyo okulya ssente z'omulaga nga taziina ate alabe nga ajja kunyoola abantu obulamu. Ayagala essimu ey'ebbeeyi ajja kunyakula bunyaku. iPhone 17. Kyolaba kati kitaaliwo mu mulembe guli abaana bazaaliddwa nnyo abato bali mu myala. Baana n'osanga kaana myaka 7 myaka 10 kyekanyakula. Naye nga luli twali tukimanyi nti Yesu yatugamba nti abaana abato mubaleke bajje gye ndi. Kubanga abalinga abo obwakabaka bw'omugulu. Naye kati bwe bukondo. Kaana myaka 7 myaka 10 kasooka ne kayingira mu nnyumba nga temuliiwo ne kasooka ne kalaaza ekiro ke kakulira minywanyi gyako. Kati bw'okalaba tokeesembereza nnyo. Ako ke kasitaani akasinga kennyini. Kyovula abantu abasinga balina n'ebirooto byabwe. Nga olina ebirooto ng'oloota obwana obuto bukuteega ne bukwata mu ssawo ne bukujja mu ssente. Kati nze nayina ebirooto ebyo. Kati ndoota nga bwe ntambula obwana bunteega ne bunzija mu ssente. Eyo wiiki sobola kufuna 10 n'ekyo. Kimu yes. Wakola otya okukiwona? Nali Katonda yampita nanjigiriza nga bwe nina okusaba nembuwangula. Kati kasobola kwesimba gye ndi. Otegeera bulungi. Bw'okaloota kale nawe kataba kaana nga ne bw'oloota abayaayi bakubbye. N'oloota obbiddwa. Gwe mmanya nti waliwo olutalo oluguddwawo gy'oli. Lema obudde kukya ng'oloosa ekyo ekirooto n'otandika kulya mimonde gyo na miwogo gyo. Naloose byawedde biba tebinaggwa. Bigenda kukosa physically. Naye nga babifunidde mu spiritually. Bijjidde mu message. Obubaka bw'obasembyayo. Obubaka bw'ensembyayo erimu abandi abana bagamba nti obubaka bwange bwe mbaweereza si bubaka bw'abalokole bukka. Simanyi mmwe baani be muyita abalokole. Nze beepita abalokole oyo eyakyusibwa. So ono nti kubanga asitudde Bayibuli nti asaba buli Sande. Omuntu ayitibwa omulokole yoyo eyakyusibwa. Oba oli luddawa kasita oba tokola kibi nga wakyusibwa oli mulokole. Yoyo ye mulokole. Osobola okuba
osobola kuba oli mu kifo kirala eyo nga togenda na mu kyaki. Obulokole eddiini si ddiini. Obulokole si ddiini. Obulokole ki? Gali kuba obulokole kiva ku oyo Kristo. Omulokozi ye mulokozi. Omulokozi abeera ali holi. So gamba nti ddiini ya bulokole kubanga obulokole maanyi ate agakola ebiri ate eddiini kiba kyebikkiro, kiba kyambalo. Eddiini kyambalo. Tukitwaliza eddiini kiba kyambalo. Obubaka bw'osembyayo. Kubanga obubaka bw'ensembyayo nja kugamba abantu bonna nga bwe tuli wano nti abantu bonna tuli mu budde obw'okukyuka okusinza oyo ali waggulu ennyo mu mwoyo ne mu mazima. Muve ku ebyo bye mwekwekamu. Abamu kubanga olina ebintu by'osinza kubanga olw'omulimu gwo. So muve mu ebyo bye mwekwekamu musinze Katonda ali waggulu nnyo directly. Oba weewaayo weeweereyo ddala. Lekerawo kulimba abantu. Bw'obanga okimanyi bulungi nti gw'oweereza sitaani mutuufu, lwaki oba weekweka mu Yesu? Bwekwekera eddala lumu mu kiri. Jjukirayo ddala bumu oyambala ensimbi enganda, oyambala embugo. Bano be bavumaganya erinnya ly'abalokole. Bano abambala amasuuti. Simanyi gabuka miliyoni 9, simanyi mmeka mwe muvumyaganya erinnya ly'obulokole. So obubaka bwe njagala kubawa balekera obusembera nti obwakabaka obwa Katonda bwa ddala. Obwakabaka bwa Katonda bwa ddala. Bwa ddala. Bwa ddala. Era gwe ne bwogezaako n'okukuta n'amayembe simanyi zikifaalu tosobola kusobola muntu eyakkiriza Katonda amusinza mwoyo ne mu mazima. Amaanyi ga ddala, ensinza ya ddala. So abantu bwe muba mulokoka mulokokera eddala. Sigadde ndi tusingwire Mirembe Robert. Mukama Katonda omutukuvu abawa omukisa. Bye bye. Okay, weekumire ku channel ebirungi bikyajja. Okwo kwe kubadde okusomesebwa kwa Mwami Robert okuva ekira. Weerawo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.